mujje mulabo muyimbi ateyogerera nti muyimbi wabula muyimbi waliwo abeeyogerera njogedde kyange njogedde wano ku muyimbi okitegedde twogedde muyimbi tosuna oli waba ataddewo ekintu tosuna mani mwagala osuna mmwe tosunasuna ngitegedde bulungi kyagamba omuyimbi banaye abagenyi bange sagala mubogeze nnyo bingi nnyo tulina programu ndala nnyo naye mbasaba babasiibuleko busiibuzi batubuuzeeko bale tusanyusa obbalaba tetulwali tetubasuubira naye engeri gye tubasanze aleka tubabuuzeeko webale nnyo mwebale kusiima naye nga tubagala nnyo naye nga temwerabirako olwo 26 tujje tuwagire King Saha naffe tugenda beerayo ate tugenda nabbawo akayimba kembadde temusuubira webale omanyi epagira B2C omanyi fe tugamba nnyo abantu music eno omulaba nzisobola kuzanya muziki wange paka lwaggulo tebakulimba ate nze siwuliriza bazungu esiwuliza muziki wa Bulaaya obulamu bwange wemba mpamviriza nnyo omukono nkoma Kigali na Congo nze tolina byemunyumiza ku America banigeria Toronto totuuka esiwuliza ebyo ngwamu lugwe nga ntudde na mwana aluwuliriza ezo teziri ku menu yange kati agamba okutwala Toronto kukolere nze newuliriza B2C emiziki wange bwe neebererako olina kyongambye ekirala mukwano gwo ebyamutuuseko abitegedde shiba mwennyini waliwo ekigambibwa nti nno oluyimba olabadde agenda okukola ne Kamiliyoni balumugyeko nakazuku kasimanyi wenna bimanya nja byogerako osanze nakazuku obujjamuwawo olulala nakazuku ka sogera ku kintu nga nakazuku kabannange ekimbali sinakitegeera ofumba ki ne ba B2C ndiga ba B2C buli dakika tekuba kufumba bannange leero olunaku akasana kavuddeyoko natusalawo leero tulina gye tweyongerako mu maaso eyo ebintu byaffe byakisajja kikulu nga omanyi munange bagakolerera akaki akalamboko katudduke tukukute byaffe ebiseera tukirye lugogo